n'amugirako ebintu bye ku kkubo. Omwana oyo bw'anaanyiiga nga buliddwa ekyokukola, jjukira alina okunoonya ekyokulya. Ajja kusibira ku baana bo oba ajja kusibira mu nju yo. Akuggyeko TV, akuggyeko essimu, sinakindi bw'onooba nga resistance oba olemeredde ku nsonga eyo. Gojje ku nkuba badde alina ekyokukola, ajja kukwettira. Naye nga tomanyi lwaki alina obusungu obukutta. Lwa nsonga mu abalumba gye bakolera gye babadde balina okufuna 10 ne mu kibalemesa. Bagenda banoonya mu mayumba gammwe, bakuba obuyondo, babayinja ga pavement obatte, babaggyeko ebintu byammwe. Olw'ensobi gye mukola. E Kampala mwago wabatembeeyi bonna mu Uganda. Abantu ne banoonya capital emitwalo 2.5 ku 10 kutandika okukola. Siri mutandisa obafutiza. Ngenda basira ekigambo kimu. Eno ensi gye tulimu kubukubo akowa yagivira tulimu kabuka. Ne engeri y'okutandika okufutizamu abantu bakola ku kkubo akawungeezi. Mumenye emidaala gyabwe, mututte ebintu byabwe, abamu basibye kyokka nga banoonya kyakulya. Kino kibagamba. Ekiri atabala kye kirya n'asigadde waka. Essaawa zino muligoba abantu ku makubo. Saidize Kawempe, Matuga, Yingira, wonna mutandisa obbaga bamumenye ebintu byabwe. Naye mbabuulire ekigenda okuva mu y'ebiraka temujja kitegeera. Muyinza okwolesa obukugu kubanga ntegeddeko n'ebifo ebimu ebeeyita ba first family baagala amataka ge baagala okutwala mu bitundu ebyo bazimbawo zi mall. Ng'omukyalo ono gwe nawooninga eyita Diana nakuwooninga negamba va ku mataka g'abantu. Naye ogaanye baŋŋambye okifudde lunye okukwata abantu b'eruzira. Saidi ng'ova eruzira ng'otuta okutuuka luzira Kiromba awo saidi awo. Bangambye nti olina ettaka liwagulawo in the disguise naye ne bootaagula bonna bamenyeewo abali basibidde mu makomera. Wateekawo ne safe house bwe basibira abaana b'abantu ku byalo abaresistinga obubbi bwo. Daana ekyama kyo nali nkisirikidde naye onfoosinga nnyo okujja okwogera ebigambo byo. Ojja kuswala nnyo Daana. Oli mwana wa buwala toli mwana Muganda nakugamba naye towulira. Bano b'okyunya bano be Baganda banno. Oli taata agenda kudda Rwanda sina kindi bayinza omuddira mu kofi gwoyita taatawo nga tesi taatawo. Ekikolwa ky'okutulugunya bannayuganda mbirikira awo. Mujja kwekulira akabazi kugulu. Abe mugoba kukuba bagenda okujja mayu bagaba bakyunye. So kabadde akalowoozo ka leero kati njagala agenda ku kigulalo kikyaleero vidiyo etandike. Buli muntu yenna njagala obere ku vidiyo eno. Mwena ba bloga ba Nupu mbagala ku vidiyo eno. Oba posting oba commenting njagala bloga Nupu ku vidiyo eno. Lwali njagala basomesa bateekemu sense mu mitwe. Omanyi mugenda n'embeera ne mwefula nti mutegeera nnyo ku media ne mulowooza nti mutegeera nnyo ne mutategeera kye mudiringa nakyo kati nzize olwaleero. Era nga ntandise n'ekiggulalo kikyaleero mbatumiddeko mwena baagala ekiggulalo gi hansubire nti muli bulungi. Alright. Ekiggulalo kikyaleero njala kitandika bwe nti. Era njala bategeeza mwena bannayuganda mu kiggulalo kikyaleero ffenna tuli bawambe. Oba owagira enkyukakyuka oba towagira nkyukakyuka ng'oli munnayuganda ffenna tuli bawambe. Enjawulo eri nti eri abalina emmundu n'obuyinza naye nga ffenna tuli bawambe kubanga gw'ogula sabbuuni ogumu 2 nange wemugula. Omwana wasasula akakadde kamu n'ekitundu naye bibanzi funye esobola omusasulirayo. Amafuta agalinye tugagula wonna we wamu. Kino kitegeeza ki? Ensi bagenda gitutolako nga tutunula. Ffenna tuli mu nsi y'emu. Ate gw'ojja kulumwa nnyo alowooza nti gw'osinga okutegeera naye ng'okuttirawo kwa Munguba. Kati ntandise bwe nti. Mwenna bannayuganda naddala abali mu Uganda abagawumbidde nga mwe temulowooza nti mutegeera mbagamba kigambo kimu. Ffenna tuli bawambe nga batuwamba basajja n'abakazi Banyarwanda abajja okutwala eggwanga lyaffe. Mu kino tutegeeza ki? Tutegeeza nti bwe tutaaveeyo kwerwanako ffenna tujja kwevuma lumu ng'ate ensi yaffe bagitutte. Lwaki njogera ebigambo bino? Ebigambo bye njogera mbisimbako nnyo essira olw'ensonga eri abantu endowooza yaabwe nga nnafu nnyo mu kutegeera baliwo okutegeera. Ng'ekintu kigenda okutuukawo bagenda okukikwata ng'obudde bugenze ate n'ejjusa lwakyakoze ki? Lwaki kituuseewo nga saakitegedde. Tugamba nti olunattawamba olusooka muziba nnyindo olugero luno lutegeeza ki nti embwa ky'ekisolo ekisinga okuwunyiriza. Kiyinza n'okuwunyiriza mu kilomita emu kiki ekiri mu kilomita emu n'emanya kiki ekiriyo ewunyiriza buli lusu n'eyawula. Naye embwa bw'eneeba eneefa ng'olumbe lugendo gitta esooka kuzibikira nnyindo zino neba nga tekyasobola kuwulira. Ekivundulwa nti olunattawamba olusooka muzibikira nnyindo. Naffe tutyo abantu abali mu struggle abasinga obungi olumbe lunaatera obbatta naye ng'ekibassa butawulira nakuwulira nti mwe musinga okutegeera naye ng'ate okutegeerawo kamwe kwa Munguba. Eno message njagala egende mwenna abeefula ba blogger aba Nupu naye ng'ate indirect multiple ba Nupu kubanga ekintu mwakitonda ddala abasinga obungi. We know this. National Robbers Movement
ekibiina ekifugidde bannayuganda emyaka 37 era ekyabba akaloke twawangula ekisazeewo okugula buli kintu ekisoboka bakugule guweeyo bongo bakugule naye nga kyebakuguze tekyenkana na nsi yo. Mutandise okwekuba ggoolo mwe kennyini era simanyi lwaki ebintu bino byagenda okutukontosa kumanya abantu bedulinga nabo. Kitandika kitya Yoseriti bahabulwa okuva mu nsiko mu 18 ekintu kyasinga okulaba kiyita blackmail, propaganda, divide and rule. Ekyasasula ne sente yateekawo ne TV n'abana propagandist abatambula ku TV nga boogera ebigambo ebyo. Nenjera kubuuza ebbanga lyebavumidde National Unity Platform, ebbanga lyebavumidde Kyagulanyi Center, n'ebbanga lyebavumidde abantu baffe n'okubawaayiriza, gwe agamba nti nze kamwa koogera nkola propaganda ng'oli wa Nuupu. Bwe mba kisogedde ku linnya lyo nga nkola counter-attack ku Museveni ne famire ye n'ebikola biri mu Uganda, gwe atali mukozi wa Museveni kikulumirako luddawa ogati Lumbuye kola propaganda naye ng'ogamba nti oli wa Nuupu ojja n'okola presentation no posting nga nikola propaganda kikulumirako luddawa. Nkubuuza gwe Museveni asasula Tamale mirundi, asasula Lwamushana, asasula NBS, BBS, NTV, bannamawulire bonna bonna ne ba bloggers ne balubalula Kyagulanyi Center ne bakuba family ne bakuba buli kimu n'ekino bagalukiza ne tujja ne tuzimbira tuzaawo. Bwe nzija n'enkola counter attack ku bikolwa bya Museveni gwe nga nti nkola propaganda nga soogedde ku gwe omuntu particularly ng'ate gwe ogaa nti owagira nkyuka oba okolera. That's the question. Kitegeeza nti mwe mwajja mu Nuupu nga mulowooza mumusinga okutegeera naye ng'ate mulina gwe mukolera indirectly ebintu bye twogera wano Museveni abisasulira ssente empya n'enkadde. Kitegeeza abatukolera mukyali bangi. Bwe mba nga nsobola okujja n'enkola information gwe nga togitegeera oli wa Nuupu giveeko as long as tusogedde ku Nuupu sogedde ku gwe nga nze nkola counter attack against the lies and the killings of Museveni. Gwe nojja nkola propaganda kiba kitegeeza gwe okolera Museveni gwe sogeddeeko ekitakwata ku Kyagulanyi nga tendifendinga Kyagulanyi ogamba otya mukola propaganda. Kitegeeza mwe kennyini mwe abakolera Museveni in the disguise. Bwe mba mpostinze ekintu nkipostinga on behalf of the struggle kirabe kito boto yagala commenting leave it there kireke kibeere waawo. Museveni asasula propagandist okulumba Robert Kyagulanyi Center in and out teri mutemuvayo kwogera musirika. So when we counter attack the propaganda oba we use the same tactics against Museveni mwabayita abanupu ne mupene mugamba ate nkusoma tukola propaganda sima yono sito bikoleka nkubuulire. There are billions and billions of money Museveni zayo no spending dividing and ruling no kululinga banda Uganda ngakosa propaganda and blackmail kati gwe ani gwe ina agenda okolera ekintu ekyo era gwe basi kwogeddeko kiba kikulumirawo. Kitegeeza mmwe mulina ekigendero ekyammwe. That's why ne struggle yavunama oba yazingama kubanga temukozesa bwongo. Mulina osooka okukozesa olwongo musooke manyi ekintu omuntu kyakola. Ekintu kyekola bato kitegeera kiveeko kubanga okutegeera kuba kwa muntu so si mugejjo. Si buli omuntu agera ategeera kyenjogera. Buli omu entegeera yanjawulo. Ne batuba tuli mu kiraasi tuyinza otula abantu 100 naye nga bategedde omusomesa kyategeeza babadde nga 27 ekinana tebategedde bajja tegeera after nga babannyonnyodde. Kati gobanga information egyempa togitegeera please relax. Tuuza akatuuliroko tuuza entwingiriyo wansi relax tojja kitegeera kyenkola. Kubanga era ffenna tutegeera lwe lumu mutegeere nti omusajja gwe tulingayo muyaaye. Bwe tuba tulwana street fighting temubaamu liifiiri temubaamu ani. Street fighting kyensanga kyekkuba nkiddamu mu street fighting kyensanga kyekkuba oba nkubye mutayimbwa oba nkubye musekuzo oba nkubye muumi oba nkujja buliiso gwe tuyita street fighting. Ebyobufuzi Museveni byazanya si jango politics temumutegeera. Kati mutuleke ffe amanyi jango politics n'emizanyo gitugizanye gwe tagitegeeza tuuza entwingiriyo wansi. Nabagamba diplomacy mu Uganda takola. Mwabali mu diplomacy nga muloza mugenda kufuna obuyinza nga muli mu diplomacy nga ate mu counter attacking information je tuwafu aba struggle. Mujja kusulawo. Gwe muzanyisa temumanya ajja kubalya omukwomo. Okitegeera ajja balya omukwomo mulyoke mutegeere nti ensi teri konyinyo. So no bagambye nti mugenderere nnyo ebigere mwogera kubanga kyotasobola kukola kirekera omuntu akitekola ki akitegeera. So nawo no wenvude ne bagamba nti bwe tuba twagala enkyukakyuka buli mwakola ogugwe era ajja gutuusa bulungi. Olw'ensonga nti ensimbi ze basasula ku media okwonoona Kyagulanyi n'okwonoona struggle nyingi nnyo. Recently njabba ekyokulabirako Gashumba yavaawo n'avuma Kyagulanyi okumala omwezi mulamba kati akyamuvuma teri ya counter attacking okujjako ffe kennyini nze kennyini kamwa koogera n'abantu abalala basobola ndokola ekintu ekyo. Kanjala bagamba nti obanga owaga nti wagira nkyukakyuka please information munankyukakyuka muno gyawadde gireke etambule gwe tojoogerako kubanga gwe tojoogedde
era nga togisobola kyotasobola kirekera omuntu akikole okitegedde kirekera omuntu akikole bakola diversion after diversion naye nga tewali muntu yenna asobola kuba nti akola ebintu ebyo nga siwa NRM so mwetereze ekiri atabala kikiri nasigadde waka before it's too late kuba tuna kintu kyosobola kukola mu struggle wumuzengala byofa bibajjo kisobola tukitwale kubanga twatandika bangi bameka baliwo twatandika ba blog nga tulinga nga twalinga ba blog bibiri twalinga blog 10 kati ne bononye 10 to kyasobola bafuna ne bononye 10 to kyasobola bafuna mwaragawa kati fa basigadde bakola tula kimu tutambulirako mukakkane bwe mbate muyina kye mulina kitegeeza musirike lie like an envelope sit your ass down era muterere bulungi nnyo muterere bye mutasobola tumbiyesibaako muve waawo sigenda kulwawaawo ekigulalo gy'enkimaze ekyaliro kati ngenda tandika firimu era ntandika video eyandese mu bulambalamba ntandise ntya kansubire nti Yoseri otuuse kubanga njala kuno Yoseri tibahabulwa ne family yo alright njagala abenji omugenzi abadde katikke w'ekika ky'Embogo omukulu Emmanuel Majega ono eyatufuddeko mu ggwanga erya America mubere ku video ne jala tandika nammwe oyo yabadde katikkiro w'ekika ky'Embogo omukulu Emmanuel Majega era yabadde director wa CEO wa MK Publishers katonda gwe yajjirudde ngali mu ggwanga erya America nga bwe nziza mbagamba nti Museveni akozesa tactics nyingi nnyo okujjawo abasajja abaganda balina essente ne mutakitegeera omanyizi byembyogera n'embirikaawo nagamba buli musajja muganda yenna ng'olina omukazi ow'okubiri sooka onoonyereze kule profile okunoonyereza omukyalo oyo ava luddawa information gyenfunye omwami ono yaweereddwa butwa before ab'eŋŋanda z'omugenzi mukulu Emmanuel Majega nga temunnazza mu kimwami ono musooke mugole mukole thorough postmortem mufune postmortem eri independent to find out whether omwami ono yaweereddwa butwa oba kubanga information gye nnina nze kulwanga eŋŋanze endaga nti omukulu Emmanuel Majega yaweereddwa butwa era ng'omukyala yabadde involved mu kino ye mukyala we ow'okubiri gwe bayita Halima Mudondo Cuba Halima Mudondo Cuba yono era naye baŋŋambye mukyala Munyarwanda yono gwe baŋŋambye nti ayinza okuba nti yali ebegawa kino ekintu mukyala Munyarwanda mutegedde bulungi era omukyala ono abadde mu ggwanga lya America omwami ono bwe yamaze okufa omukyala ono ekyensonyi era nga bakola Abanyarwanda kyeyakoze ye yasibye mbusibye bibye omulambo n'aguleka mu America n'ajja e Kampala mbonaakola olumbe bw'obanga twadde mu mission ya semwami ono nga ngaze information gwe ngifunye kubanga bagenda kunoonyeza report casting event obuto baddemu gwagenda okukwatibwa yoyo omukyala ye mukyala w'okubiri agambibwa okuba nti yabadde mu ddiru eyawadde omukulu oyo butwa era n'afa ekyensonyi omukyala ono yadduse mu America ng'amaze okulaba ti ddiru ewedde n'adduka n'avaayo kati ali Uganda essaawa zino olwamaze okukola omulimu gwe era mujja kuwulira thereafter ng'ebyobugagga by'omwami ono byonna bisaasaanyiziddwa mu ngeri yonna esoboka omukyala ono Halima Mudondo Cuba ngenda bawo essimu ye abasobola omubuuzaako mubuuzeeko essimu eyo ya ggwanga lya America kuba gyabadde akozesa eri kasaalaba 15 08 73 93 36 ye nnamba ye abasobola omubuuzaako omukyalo ono yono eyakoze ekikolwa ekyo naye mukole thorough investigations about enfa y'omwami oyo kubanga omukyalo ono yadduse mu America ng'ekikolwa kino kimaze okutuukawo ye ne yeekomerawo e Uganda era mbu yakomye olumbe e Kampala oleka otya musajja wogoga nti musajja wabadde omwagala gwe nodduka n'okoma mu Uganda oyo nno sigenda mulwako kangende ku video ende kangende ku information eyandese njagadde kusooka kuyisaawo ekyo alright njala kuyisaawo n'akalaamu kano Abannayuganda mwenda bali mu ggwanga erya Canada njala bategeeza nti olukuŋŋaana semakuŋŋaana olwa International Summit on Gender Based Violence olugendo teekebwa mu kibuga olugendo teekebwa e Canada ambategeeza nti ennaku z'omwezi tezinakyuka n'omugenyi omukulu tanakyuka omukyala Babi Kyagulanyi Center mu First Lady ng'ennaku z'omwezi 3 okutuuka ennaku z'omwezi 4 omwezi gwa September omwaka 2022 ne bagamba nti ayagala yenna okweta mu lukuŋŋaana luno waliwo enamba zino zingenda basomera nga bacoordinate bagenda coordinatinga conference eno kuli omukyala Doreen ali ku mu +164792903340 omukyala bamuyita Doreen
Then kuliko Mulawomita Adrian ali ku 0703 nkaga mukaga kyenda mu 727 osobola mufuna ku simu ezo ne bakolera nteekateeka okusobola kubanga wetaba mu lukuŋŋaana olwo lugenda kubeera Canada or Netherlands mbangaliza mikisa myerero kuba nti mugenda kubanga mbeera mu lukuŋŋaana olwo musobole okusomesa eggwanga na buli kimu kyonna ekisoboka. So no awo sigenda kulwawo kujjako kutandika information ngitandise ntya. Information njala gitandika bwenti. Omukulembeze wa February Kyagulanyi Ssentamu wonna wooli nkimanyi katwatusedda mu ggwanga lya Netherlands njagala obere assertive nnyo era be very careful gy'ogenda okulya gy'ogenda osula b'ogenda osinkana kubanga emitego mingi gyentegeddeko egitegekeddwa mu ggwanga erya Netherlands. Netherlands ly'eggwanga eririmu abanyampi abayitirivu kati era nga abanyampi bano bakulibwa omukyala gwe bayita Million Black ye mukyala akwasaganya embassies ezimu ez'emu Scandinavia countries awo mfanfe wayo seti babalo tabasala mutano wa kale jensi yateta muzezede sanga bisibe so emitego mingi nnyo omuli bana Uganda bennyini abefuula nti bankyuka nenga ate balina omukimo mukyamu n'abo abanyampa nenga bafuula nti bakwano gyo nabo mwe bali so enteekateeka nyingi era ntegezeddwako nti omukulu gwe baakuteekako oba gwe baakuteekako olukongolo okuba nti ye amaliza mission okujjawo ye mukulu Nyereko Muhammad eyita Mr. Kagege. Ono wetwogerera ennaku zino n'emisango genda omuga nti okulonda kugenda omusango genda kuddibwamu omukulu ono gwolaba atambudde ensi eziwerako era kati nga wetwogerera ali awo mu Europe alina waatudde atuziza engalabi ye agezaako nnyo okukolagana ne banyampi banne okulaba nti bakutuusaako obulabe mu ngeri yonna esoboka naye obulabe bagenda okutubajja kukuba masasi ne bayinza okukola kye tuyita scientific elimination or scientific assassination. So be very careful in your movements whenever you meet someone where you're going to sleep or you're going to eat. Please be very careful. Even the seat where you're going to be seated in that conference, be very careful. Kubanga Nyereko Muhammad jali ekimusirisiza ng'omusazi obyayi ku kkubo ali ku mission ennekusifu gwe gy'otamanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu AK Bobi Wine. Be very careful gy'oli mu Netherlands ne gy'osuubira ogenda. Nyereko Muhammad mugomuyita MP Kampala Central Muhammad Nsiriko mission yamukwasibwa day 1 kwe kuba nti ayina okumaliriza gwe alyoke afune kyayagala era gyali in the connection the same way nange gyagala okukola mwana kubanga tryinze naye nze namutegerera mumanyi era mwabya buli lunaku naye mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu whenever you are please make sure nti mu Netherlands gy'oli o making sure nti obeera weekengera nnyo buli muntu gw'olabye olw'ensonga nti bana abantu abanyampi bangi nnyo mu ggwanga lya Netherlands nga ne embassy yennyini ey'omu Uganda embassy ya Uganda Netherlands nayo yandiba nga y'omu kubo abali mu nteekateeka eyo. Okay, awo nvuddewo kati ntandise information eyandese ntuufu right. Mwenna abadde bamanyi ababeera katabi ng'omanyi nti obadde odya drones okuwamba drones bikoze bitya njira bategeeza nti omukulu abadde chief operator wa drones ezo nga bana baganda Museveni bw'akozesa amala n'akutta mufu njala bwa amawulire gano buli mwategere nti Uganda weeri siwe n'okubeera mujja kutegeera kati ntandise information endala. All right, nga sinagenda wala nnyo kansoke mpisewo message eno message njagala egende mwenna abasajja n'abakazi oba abasajja ba Kabaka ne bazaana ba Kabaka n'abaganda mwenna amanya gayinza Lumbuye Fred ekekemiko ali ndi musajja muganda ataliiko kubuuza emirimu gyange ngikolera no ku internet okutegeeza eggwanga n'okubasomesa essaawa zino gwe mulaba nyinza okubanza omu ku bantu abasula ku butebuuke oba ku bunkenke naye kisi kyakitya okujja kubategeeza information. Bwe navuddeyo ne nteekayo ebifaananyi ku social media platforms zange zonna omumpembe wasanya kalo Charles Peter Mayiga alizinga ka video ng'agezaako okujjawo kye nataddewo naye nga betugamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owonsika ng'oyambe muyambe ekkiriza wasanya weekubye eggoolo kubanze bulijjo kino ya weekuba eggoolo. Ngenda bazzaayo katono nnyo kuba information erina nnyingi nzize mbagamba ebigambo bingi nnyo biringa omugulu bw'eggongolo abantu gamugalira obu ekiki naye nze nabagamba ebyange byogera n'embiteekaano. Essaawa zino wetwogerera Ssaabasajja Kabaka yawambibwa and that's the fact. Ssaabasajja Kabaka yagibwako media ekyo ekyokubi. Ssaabasajja Kabaka yagibwako abantu bonna abalina omukolako emikolo egy'ennono egy'obuwangwa n'okuyambibwa bamugibwako. Ssaabasajja Kabaka abakuumi be ab'ekyama nabo bamugibwako.
kati amajege gamuvunaanyizibwako naye amajege gano mu nnono n'obulombolombo amajege gano tegakkiriza kubeera ku Ssaabasajja dde omwetolola waliwo abambowa abalina okumubeerako okumpi kubanga bano bebennono abalina okubeera ku Ssaabasajja Kabaka abali mu kikula kino bano bonna babajjawo olw'ebigendo bya Wasaanya ne Museveni mukama we bano abambowa gye baalaga bonna bagibwawo bano bambowa abakulemberanga n'okukuuma empologoma ne kati essaawa zino teri amanyi gye bali abo bambowa abalina okukuuma Ssaabasajja Kabaka mu ngeri yonna esoboka akakodyo kano bakatandika batya bwe baali batandika okusanyawo ebyokwenda bya Ssaabasajja Kabaka basooka genda ku head office ez'abasajja abakuuma Ssaabasajja Kabaka ndoza mujjukira ekibombomu ekyatulikira ku mulyango gwa Bulange era mufiira musajja mukulu eri akwasaganya enkuuma ya Ssaabasajja Kabaka bambi n'afa n'omumbo w'omu era naye yattibwa oluvannyuma lw'okuba nti yalina ekitereke ekyali kimuweereddwa omusajja omukulu mu Uganda ekitereke kino kyali kimuweereddwa Sir Edward Muteesa nga naatera okuwaŋŋanguka bwe yali ategezeddwako nti ayagala kusinkana Mayiga namugamba Mayiga musajja mukyamu n'atwala obuvunaanyizibwa okulaba omumbo omu ku bo agenda atwala ekitereke kino Ssaabasajja Kabaka omusajja bamutega mu bo bamutomeza bodaboda n'afa n'ekitereke ne kibula okutuuka sa tekirabikakako okuva lwe bateeka bomu ku Bulange Mmengo awo ne basirikale ba Kabaka awo entabo ye yatandikira okuva n'okutuuka kati ebyokwenda bya Ssaabasajja Kabaka ne bikyankana mpaka olwaleero munnange munnono Ssaabasajja Kabaka alina kye tuyita protocol be bantu abavunaanyizibwa ku mbaawo ya Ssaabasajja Kabaka mu ngeri yonna esoboka Ssaabasajja Kabaka ayambadde atya Ssaabasajja Kabaka atambudde atya alidde atya baali balina okusinkana baali balina okubuuza era buli kimu alina kikola atya era ne wabanga agenda kuba nti atereezebwa waliwo omuntu alina omuvunaanyizibwako gye buvudde katono wabeeranga omukyala yatambulanga ne Ssaabasajja era nga yakwata ensawo ye nga ne waba Ssaabasajja Kabaka kalidde bulungi nnyo mu ntebe ye wabeerawo omukyala ebbali awo abukalidde bulungi nnyo mu busuuti ng'era aliko n'olubugo olwafu Oluganda ng'atudde ye ng'ali awo alina kusavinga Kabaka mu ngeri yonna esoboka naye omukyala oyo mutunule vidize omukyala takyabeera ku protocol yavaako kuliko abambejja abalina okutambula Ssaabasajja Kabaka mu protocol babajjako kuliko abalangira abalina okutambula Ssaabasajja Kabaka mu protocol babajjako Ssaabasajja Kabaka abalwadde alina omusawo aw'obuvunaanyizibwa alina omubeerako nga wannono yalina okwatakana n'abasawo ababulijjo abasawo etutabano abasawo bana bafa abatali bakinansi balina okwogera nabo yenga wa mukolo waali omwami oyo bamugoba ne tabeerawo tulina abantu ne ba driver bonna abaali bavuga Ssaabasajja Kabaka bamujjako kati SFC evuga Ssaabasajja Kabaka emmotoka Ssaabasajja Kabaka teteekeddwa kusuulamu wadde omusirikale protocol naye yine emmotoka ne waliwo abantu ab'enkizo ng'omuntu alina okulabira Ssaabasajja Kabaka ng'atudde mu mmotoka omwo n'omulaba abira mu maaso akutte fayiro ze bonna babajjamu kuliko SFC mu Buganda Sebuufu bwango takulemberwa tebamukuba mugongo ne bwe tuba tugenza okulamusa ku Ssaabasajja Kabaka nga bakuyise bakusomye wali olina okugenda okwebaza oba okubuuza ku mutanda era okulembeza bwenyi bw'omala okumubuuzaako bulungi nnyo era n'oddira obwenyi buno obusitula n'odda kyennyumanyuma mpola Sebuufu bwango takubibwa mabega munnanga ate Sebuufu bwango era takulemberwa naye munnanga olw'okuba nti abasajja bali Emmengo bonna banyampi era abasajja banya tebamanyi bulombolombo ekisookera ddala mu Buganda omungu alina okukuma Ssaabasajja Kabaka kubanga kyabuwangwa kya nnono era mu nsonga eno takulemberwa musirikale era talirwana musirikale ekyambalo ky'abayambadde kitegeeza musaayi Kabaka talirana bantu baliwa musaayi era takulemberwa era mubeera mabbali eno luli abambo bakulemberanga ne baggula ekkubo abantu ba Kabaka bamwoleko obuwanga kubanga alina kubanga alengera mu maaso gy'alaga naye go batayizanga batayize enkoko egenda okumambira ekyo kikyamu nakyo tikikola makulu ekirala Yoseri tibahabula tabasala mutano wakale nsire temzezedde ensanga bisibe ani bukyanga yali abaddewo yalabye kuba Yoseri nga mukutu bamutereze essaati bamutereze ekitogi oba ekkooti oba okumwambaza masiki mu biseera bino agiyambaza yokka Ssaabasajja Kabaka kale katugambe yatuuka ddi mu mbeera ey'okumwambaza masiki nga tasobola kujambaza kyekibuzo kisooka ekyokubiri protocol yalagawa kubanga mwatadde video mwaloze temucounter attacking information yange nende mutamati mwade mweyambula where is the Kabaka's protocol ya Kabaka yalagawa to the extent Kabaka bwagamba nti ngenda kuvaamu wano alina okuvaamu kubanga eyo ebeera wiringiye nagati nokuvaamu naye bwe mwatuuka ekitemu Ssaabasajja Kabaka nayagala okuvaamu mwali mumuganya okuvaamu amajege gamu era drone yange nabo information tibakikola kati era bategeeza Mayiga nga tunasiruwaza bantu
mission yo tugimanyi era ebikolo byonna bya Museveni kwebuzabuza nga afukana aba oyagala sympathy. Now you are paying the bloggers osasula obusajja okujja okulumba lumena abantu abala nedda. The fact is tumanyi Museveni mwakola emirimu gye kubanze namusoma from A up to Z nawe yenkola gyokola. Ogeza nnyo okwefuula nti oli mulungi nnyo mu public ninga obutemu kwotudde. Ogeza nnyo okwefuula nti oli mulungi mu public ninga obutemu kwotudde. Ekituufu kiri nti Ssaabasajja Kabaka yawambibwa era ali matigga. Wali bamuggyako media. 2 n'amasimu g'olumutagalina. 3 baagala affe kimugonyo nga teri ategedde. Ekyo tetugenda kikola. Ayagala okumanya information entuufu nti bano Abanyoro bajja kusaanya wa Kabaka. Essaawa zino Kabaka w'Abanyoro Kabaka w'Abanyoro Omukama yasiimuuka. Obutwe bwamuyiwa Windows. Tasobola kwetegereza muntu wadde okumuddamu mbuuza buli wakubuuza ne muddamu ne mwetula musanga ddamu n'akubuuza omuntu gwe yakasanga. The same way Omutanda gy'ayolekedde. Tugenze ku Kabaka w'Abakonjo baakuba olubiri lwonna ne balusaanyaawo ne bamukwata ne Jake. Kabaka w'abantu omukwata dda Jake. Kyekibuzo kiriwo kati ekyokubiri. Nze sigenda kaana Mayiga na bayaayo bali Mmengo. Time egenda kujja naye nakugamba ageza kakutande Ssaabasajja Kabaka afe nakumulisa ettaala kubanga ekuliko. Sigenda kulwana naawe n'okitegedde bulungi nnyo ensi emanyi nnyo byonna byemutegeka okukola tumanyi bulungi nnyo. Ssaabasajja Kabaka muwambe. 1 protocol ey'abasajja n'abakazi abalina osisinkana Kabaka ne meetings abalina omusinkana zonna zaasazibwamu. Abataka tebakyasobola kulaba Kabaka. Mayiga njagala otubulye bukyanga Ssaabasajja Kabaka alwala omuwa obutwa. Bataka kibi yali asinkanye ne mutuwa meeting ali awadde ifu nabo mu public tekiriwo. Abalangira n'abambejja tekiriwo. Ne bannabyabufuzi bonna abali balina osinkana Kabaka programu zaagwa mutaka. Ekyo nakyo weekiri. Kati Mayiga njagala otubulye bw'oba tolina kyokweka era nga Ssaabasajja Kabaka tomanyi nti mwamu obutwa twagala otegeke bannansi ab'ensonga batali ffe bakakwerege nga bannaddiini bafune press conference n'Omutanda bamulabeko boogere naye. Twagala bannabyabufuzi abamanyikiddwa bakole meeting ne Ssaabasajja Kabaka bamubuuze kiki ekimulu kinsonga kyegenda maaso. Twagala bajjajjaffe abakulu b'ebika n'abataka basinkane Ssaabasajja Kabaka ku bwenyi bamubuuze ki ekigenda maaso. Kino bw'otakikola tukulagira nga nabagye simufungize mu Bwakabaka bwa Buganda. Kabaka takuumibwa amagye. Kabaka akuuma bambowa. Tetwagala kuddamu kulamu gyasiina nga yeetolodde Ssaabasajja Kabaka. Kasita tuddamu mu kirane kyapeni ge wantu wena kitegeeza Ssaabasajja Kabaka mwamuwambisa magye tasobola dde okwetaaya wadde okwogera ensonga yonna. Abasajja n'abakazi abali mu Buganda abatali Baganda bokka bagamba nti lwaki Ssaabasajja Kabaka tavaayo n'ayogera nti muwambe. Taata maama njala kutegeeza Ssaabasajja Kabaka gw'olaba Mutebi si y'oli gwali omanyi omusajja omuggomevu. N'eddoboozi lyennyini okwogera oliwulira nti eddoboozi alijja wala. Kyekisooka obwonde wazza abalaga ng'ak'okuyimirira Masaka bwe yabalaze yabadde abalaga nti bantu bange nkimanyi munjagala naye obulamu sirina ndi muwambe. Olw'okuba nti yabadde tasobola kukaabira mu bantu nakuba mulanga kwe kwewaamu mulaalo n'akuba engalo zino okubalaga nti bannanyi mbaagala nnyo munjagala naye obulamu bwange bukola ki bugenda. Ye sayini gye yabalaze omusajja muwambe. Naye olw'okuba nti abantu abasinga obungi mu Uganda endowooza yaffe enfunda nnyo. Oli najja ku social media naga nti Ssaabasajja mwagala ni amukuuma kubanga toli Muganda tomanyi nnono. Amanyi tasobola kubuuza lwaki amagye gakuuma Kabaka lwaki Kabaka muwambe kuba tokimanyi ekyo. Kati bulijjo tukimanyi bulungi nnyo nti Omutanda bwe bagenda okusoma embalirira ya Buganda Omutanda yabeerawo nga nannyini mbalirira. Embalirira yasomeddwa yabaddewo lwaki tiwamulese mu mbalirira kubanga mu mbalirira Ssaabasajja Kabaka alina okuba nga alaba abantu be ng'ajjako akakookolo kuba tebaagala ajjeko kakookolo. Ekyo nakyo tukimanyi mu mbalirira tiyabaddemu. Omukulu yazze n'akinda mbuka n'asoma embalirira n'agenda n'atambula n'agenda. Atandise kuinvitinga abantu kujja kugula mijoozi kubanga ye bizinensi ye. Mukulu tukulaba naye nze nkugamba ekigambo kimu nze wano wende sigenda kuvaawo. Nkuuma Ssaabasajja Kabaka nga nkozesa bigambo olunaku enkuyegero zinaasituka nga zirina okukunoonya Mayiga ojja kufunika ate ojja kitegeera. Mwenna aboogera ebigambo ku nsonga z'Obwakabaka ne ku Kabaka ng'omuntu ng'abuzaabuza muweerwa ensimbi ensi balaba. Ekyo sigenda kirwako njagadde kiyitako kitono nnyo sikirina mbuzi bwakyo. Alright
Kangende ku information endala. All right. Njala tegeeza bana Uganda mwenna abali mu Uganda. Waliwo ekintu ekigenda otuuka mu Uganda naye ndowooza kaki bategeeze ng'obudde bukyali. We nayagadde Museveni abeere kuno. Era kanseka kimugayo mu luzungu ndyoke ntegeeze ensi yonna. I would like to inform the international community and all Ugandans at large that the so-called Yoweri Museveni is planning within this week to hold a meeting with the man or with the head of Boko Haram group, a terrorist group which operates in Nigeria this week. Museveni is planning to meet this gentleman in the State House in Entebbe with the mission of terrorizing Ugandans in a different way. Because Museveni had been operating with so many terrorist organizations, so now Museveni had ordered to meet this Boko Haram head officer or head CEO to meet him in State House in Entebbe so that he can use some of his tactics to terrorize Ugandans. So Ugandans, wherever you are, when you start witnessing unbelievable terrorist attacks across Uganda, but mainly in Uganda, don't be surprised who is behind those terrorist attacks, because Museveni is going to host the Boko Haram CEO in Uganda so that they can talk about those terror attacks in Kampala, Mukono, Wakiso, and other areas of Uganda, so that he can be helped by international community to give him money to counterattack the terrorist acts in Uganda. But I hope this week or next week, the Boko Haram CEO is going to be a visitor to Museveni in the State House in Entebbe. So bana Uganda mwendanjala bategeza nti omukulu ono agenza okulaba nga ekintu kya ADF tukikubye n'asalawo ayite omutujju atawanye eggwanga lya Nigeria akulira Boko Haram gwagenda okukyaza mu Uganda either wiiki eno ng'eggwako oba wiiki ejjanga etandika. Era nga enteekateeka zonna zaawedde omwami ajja kuyingira kiro atuke mu State House Entebbe bateese kiki bagenda okukola. Era mutandika okuwulira mu Uganda nti bawambye essomero ly'Egindi batwala abaana bonna, oba waddewo okutta abaana ng'ekyali ekicwamba, oba waddewo okukola ekintu nga kya butemu obutabadde bwa bulijjo mu Uganda. Mutegere butegeezi nti omukulu ono bamaze omuwa tactics ez'okukola ebintu bye, kubanga ADF already tutandise ogikubamu bituli n'ekibiina kya M23. Era nga mu meeting eno muyinza okubaamu abo balowooza nti ba ADF naye ng'ate ba ISO ne CMI mugenda kubeeramu abakulu kubamu kuba M23 rebel group etawanya Congo, kubanga bagala kikola ne mu Congo. Mujjukire nti omukulu ono yayingizaako abasajja ba Afghanistan bayingira Uganda naye teri amayi ba Afghanistan bano gye bali nawa gye balaga. Abantu bangi nnyo bayingidde eggwanga Uganda n'ebigendwa ebikusike nga tobimanyi. So mukitegere bulungi nnyo nti omukulu ono alina mission ey'okukola ebintu ebyo. Ngenze mu maaso. All right. Kati bana Uganda nga mukyaga wumbidde njagala balaga ekifaananyi kino mukitegere bulungi. Ekitawanya ffena kiri ekintu kimu. Tuganya okusooka okumanya ekizibu kya Uganda ki. Ekizibu kya Uganda Museveni so si bana Uganda. Bana Uganda abamu beetaaga kumala kutereeza Windows. Yoseri Tibahabura bwe yali ajja mu Uganda yajjanga refugee ku myaka 10 n'ennyina. Nakozesa omukisa nga balina ekigendererwa kyabwe ekyokuwamba eggwanga Uganda era ne baliwamba. Enkola gye bakolamu nga bawamba eggwanga Uganda y'enkola gye bali mu kukola mu ggwanga lya Congo. Ono y'omu ku boogezi ba M23 musajja Munyarwanda. Wuuyo musajja Munyarwanda naye yeeyita mu Congo. Kati omwami omuna ekibinja kya M23 enkola Museveni gye yakolamu nabo gye bali mu kukola okwagala okweddiza eggwanga lya Congo omuyita Major William Ngoma. Ye M23 spokesperson naye head owa M23 yasirika takyayogera. Kati ono gwe bateekawo mulabeko n'akatambi k'abakyala bambadde nga Abakongo bambadde bitengi naye nga face batuusi bennyini nga bali mu kwogera mu Lukongo nti baba batabamalawo. Kyekikola kikimu kye baakola mu Uganda. Museveni yajja n'akamafuregi nga Banyankole tulowooza nti Munyankole kumbe yali musajja Munyarwanda ne batwala eggwanga lyaffe kati lwaki tulwanako essaawa zino. Ne mu Congo bakyanguyidde okukirwanyisa okuba nti bakikakawutataka nga obudde bukyali. Bawe bati batandika ono y'omu ku Banyarwanda abategomya Congo eyeeyita mbu mu Congo owa M23. Kyebakole Congo kati sasa bwekyali mu myaka okuva mu myaka gy'enkaaga egy'ensanvu egy'ekinaana mpaka nakati okutuuka bananise okumaamira subuyo mwategeere kiki ekigendera kyaffe
bana basajja si bana Uganda era buli muntu awera sente okulya mu nsi yo kochimenti ensi yo juguza mu Nyarwanda pure ndaya kano ka group k'abatuusi wotwogerera olwale ebitundu bingi abantu bali mugobe mu ttaka kubanga ekigendwa kyabwe kya kutwala ttaka njera bategeeza before abakulembeze bonna baaliko nga tekwali kikuba bantu ku ttaka nga tekwali kutwala bantu ku ttaka naye lwaki Yoseeri bw'amaze okutuula mu ntebe nakkalira mu bitundu bya Buganda abantu bagobebwa ku mataka olw'ensonga nti bagezaako kuzimba kintu kya batwale Buganda ne Uganda nga tewali muntu bakuba ku mukolo batekemu Abanyarwanda baabwe mu Buganda tubadde tutudde entende n'abantu abasinga obungi era nga abantu bawana w'okutuula ne batuula bulungi ne bazimba amayumba gaabwe ne balya ne banywa ne bazaala n'abaana nga tetulina buzibu era nga mu Buganda wali gwe bagoba ku kibanja nga tuwana ebibanja ku bwereere nga n'abantu basasula busuulu kiki ekyatuukawo oluvannyuma lwa Museveni okuyingiza ideology ye mbw'aleeta Abanyarwanda mu ggwanga oditwala kino kyerabikira mu bintu bingi nnyo njera tegeeza Bannayuganda njera muggula amaaso era buno mpaka njala bugende mwenna eri Bannayuganda ekibba ttaka okuliwa Abanyarwanda kyekigenda mu maaso kubanga babajjako eddembe lyammwe okulimanya n'okulitegeera gye buvuddewo katono mu Uganda twabanga n'amasomo agasomesebwanga mu ssomero okutegeeza bannansi ensi yabwefaana ebiragiro n'amateeka bye bikola kati amasomo gano gagibwawo mu Uganda twasomanga kye tuyita political education mu secondary level kyavaawo era ne batusomesa ne tuyita civic education nakyo ne kivaawo ku university ku mutendera gwonna oba okola sciences oba okola arts batusomesanga kye bayita constitutionalism kino kiinako obujulizi kubanga n'amasomero ge tusomyemu ku international level teri muntu oba ng'okola arts oba okola sciences olina okusoma constitution y'ensi eyo mwole kumanya amateeka n'ebiragiro njera kubuuza abantu abasomye Makerere ani bukyanga bajjawo okusomesa amasomo gono ne Makerere bakyasomesa constitutionalism bakyasomesa constitution ya Uganda tebakyagisomesa kubanga ono ibo yamala okutegeera nti Bannayuganda banategeera ebyobufuzi ne bategeera ebyafaayo bya Uganda ajja kuba ali mbuzibu yensonga lwaki abasajja n'abakazi abaliwo bagezi bategeeza bannabyabufuzi musomese Bannayuganda constitution mu nnimi zaabwe mugikyuse mugize mu nnimi zaabwe era n'obutawo mugabire ku bwerere buli kitundu kyonna ekya Uganda Museveni yagaana ekikola kyeyakola nga ye azannyo omuzannyo gwe nga muyonjo nnyo nga temugutegedde kwe kuteekawo kyankwanzi gyatwala embuzi zinnakabege ezabitanga zonna n'azitwala n'ateekayo institution eyiyo gy'abatwala mbu abasomesa patriotism kubanga yamala okujja political education ne civic education ne constitution studies ku university level kati ye n'ateekawo amateeka agage ng'akutwala ekyankwanzi okubrainwashinga ng'akuteekamu ideology eyiye ku bubwe supporting n'okulwanira ebikolwa bye ng'oli ekyankwanzi era buli mbuzi yali agenze ekyankwanzi tesobola kusigala ng'etegeera Uganda kiki ekyo nkisibako ssente teri mbuzi yali egenze ekyankwanzi nevayo ng'ekyasigadde kyekimu bwe batetandise kulya biwata omudde guvaako bwe batevudde ku muddo edda ku ccacu yeyengeri Museveni gye bafumba b'omu n'abajja ku bimulina okutegeera so ekyo kivuddeko ngenze ku information endala eno mesi njagala egende mwenna abasawo Abaganda betuyita ba traditional doctors ng'okyali ku mulamwa olina empewozo origino era nga towagira nkyukakyuka buno obubaka bwo ku Monday akawungeezi mu State House Entebbe Yoseeri yayita Mama Fiina oba mu Silivia Mukandooni Entebbe n'amuwa ensimbi ez'okutandika okukola emirimu gy'okuprofilinga oba okuwandiika ebikwata ku basawo bonna Abaganda abakyalina empewo origino naye nga tebakolagana Yoseeri oba tebakolagana Mama Fiina kino Silivia Mukandooni agenda okikola ensonga nti ensimbi yazifunye mwagenda otandika okunoofeffetta n'okuddamu okunoonya abasawo Abaganda era mujja kyetegereza nnyo nti bagenda kuddamu okutandika okuwenja abasawo Abaganda okutandika okumenya amasabo gaabwe abamu basibwe simanyi n'abamu battibwe kubanga akimanyi bulungi nnyo nti ebintu tebigenda bulungi nnyo eriyo abasawo abatakkiriziganya na nkola ya Museveni ng'ate Baganda abatandise okuba nti bakola emikolo egikyankalanya amalogo n'okugasumula gonna ge yakola kino kikyamuyisizza agende mu State House Entebbe era ensimbi yavudde nayo ku Monday atandika okukola omulimu gw'okuprofilinga abasawo abayikinnansi abali ku Harare oba ku Aligino batandika bajjawo Ssekinnoomu ye ono asigaze bafeeke be badiringa nabo okuba nti bagenda kubanga bakola emikolo egy'okukyankalanya n'okuwunza Bannayuganda yensonga lwaki munnange ze sikyabanenya Bannayuganda musajja yatuwunika naye nze sirimbe baawunika so ekyo mukitegedde nyenze mu maaso akawungezi ka Joe omwogezi w'amagye yavuddeyo ne yeegaana ebikolwa
ebitegezebwa ku TV ne ku social media nti abasirikale bamaze emyezi 6 tebasasulwa n'agamba ekyo kikyamu bafuna omusaala nenjala bategeeza Yoseri olunaku lwe yagenda ewaabwe ku butaka okuddayo okulaba bateekawo gye tuyita code 1 ku security alert ekyateesawo code 1 ekyo waliwo omu ku banene maje yali agenda okwefulya mukamawe Yoseri era code 1 eno bwe bagiteekawo yali esoma bweti muulize bulungi nyongera gibavuunulira tugende mu maaso mulyoke mutegeere nti bana basajja balalu code 1 esoma bweti mu nteekateeka damutayiika ku mawulire amatuufu agafulumizibwa oba kansoka ngisome mu Luzungu. However, another rebel source says that some UPDF general sent a message alerting all heads of department and units commanders to get ready for abrupt operation within the starting soon. Bagambe newankubadde mu ngeri endala yonna okuva mu nsonda ez'esika zigamba maje ga UPDF nti bajjeno abamu basindika obubaka obutegeeza abakulembera ebitongole ebyenjawulo mu maje ga Uganda ddaba komanda okubeera obwerinde ku nteekateeka oba okunteekateeka eregenda mu maaso egenda otandika nga obudde bukyali tugenze mu maaso okusinziira mu nsonda ennekusifu munda amyuka omuduumizi w'amagye Elweru yasooka n'ayimiriza message eno era n'ategeeza unity zonna ba unity commander okugezaako okuyimiriza ekintu kyonna ekyokufulumya amagye gonna okugateeka mu bitundu ebyenjawulo era ate abamu ne bamugamba nti message eno efulumiziddwa etegeeza abajaasi bonna obutakkirizibwa kutambula oba kufuluma mu kifo kyonna era n'asangibwa ng'afulumye wakubalirirwa ng'alidde mu nsoolokwe era amasasi gajjamu kubirwawo ekyo ne kifuluma. Endala reliable sources zigamba nti General Elweru oluvannyuma lw'okutegeera obubaka buno olw'okuba nti Yoseri yamulekera obuyinza bwonna kyamutwalira obudde n'akwata essimu n'akubira Yoseri ng'ali Rwanda n'amutegeeza mukama wange nfunye amawulire agandaga nti munda mu ggwanga mulimu enteekateeka ey'okuwamba obuyinza nga toliiwo era Yoseri n'alagira Elweru ne banne basobole okukontaininga embeera eyo olwero bwe yavaawo n'akubira muhoozi Kanyerupama eyali mu bitundu by'obuvanjuba bwa Uganda n'amutegeeza nti nfunye information nti waliwo ku ogenda maaso era ono muhoozi Laaga n'ayimiriza butereevu pate yaliyo mu mambuka eyo ne basobola okukontaininga embeera eno olw'ensonga nti ekituufu kyali kiti tukoolo baali bamuwambye nga bwe bawamba Obote ng'agenze era mu lukuŋŋaano lumu olwali Singapore so neyo kodi eyabadde esomeddwa nti wabaddewo okuwamba okwadde kugenda mu maaso so no mukitegeere kati omwami ono ekizibu kye tebalina ssente ziwamagye zakusasula amagye nga ne bwetwogera essaawa zino mpozi nga meeting ewedde waliwo meeting eya security etudde mu State House Entebbe okusinziira ku dooni yange baddemu bateesa ku ngeri ki bagenda okulimba amagye ga UPDF naga SFC nti bagenda kutandika obbawo akakadde k'ensimbi okuva n'omwezi ogujja. This message goes to all my brothers and sisters who are still serving in UPDF. Let no one lie to you. Because Museveni is in panic. Museveni doesn't have even a single coin in his account, even in Central Reserve. Now they had a meeting today discussing about your salaries. You've been yearning for salary increment almost for 6 years. You've taken 8 months without getting salaries, including those people who have been serving in AMISOM in Somalia. They are lacking their salaries almost now for 3 years. Right now, they have a meeting in the State House. They're discussing the salary increment. Let me tell you, this is a well-planned move to lie to you that they are going to increase your salary. Whoever who have been getting 600,000 Ugandan shillings is going to be increased up to 1 million. This is a decoy. Don't be fooled. Museveni has no money to pay you. Watch anyone be. Wafanyakazi wote wa serikali wa UPDF, wacha niwaambie. Sawa hii Museveni na waizi wake wako kwa meeting kwa State House Entebbe. Sasa wamesema wanataka kuwapatia pesa zenyu lakini hawana pesa. Wamesema kila mtu amekuwa anapata kama 600,000 Uganda shillings. Atapata milioni 1 ya Uganda, lakini wanawadanganya. Museveni na government yake hawana pesa. Pia na Bank of Uganda hawana pesa. Na banka zingine hazina pesa.
Muulize wananchi watawaambia. Kwa hizi commercial banks zote simai sijui Sentinel sijui nani Standard Chartered hawana pesa. Sasa watakwenda kuwadanganya nti wanakwenda kuwapatia pesa zenye hawana pesa. Hii ni decoy. Msidanganye. Mnajua mzee mzuri kwa kunaambia kipindi cha lala salama na cha hizo ni vipindi ni mbaya sana. Wanawadanganya Museveni ana pesa. Mkuu waangalifu. Mwambie mara moja. Mweke bunduki kwa mgongo. Mkuje tufanye kazi na wananchi. Kwa sababu mwendanganywa kwa muko na family. Hamuna pesa, hamuna kitu chote. Lakini wewe mjamaa iko na pesa mingi, wako na mayumba, wako na mjini. Lakini kupatia pesa zenyu ni problem. Lakini wanawafanyisha kazi kuua watu na kuiba gold kutoka Kongo. Lakini wacha nikuulize, hizo zote pesa zinaenda anga wapi? Muko kwa barracks mnalala njaa. Hamuna chakula, hamuna maji. Lakini mnalala tu. Museveni na waizi wake wasiwadanganye. Mufanye kazi na wananchi. Hii nchi yetu. Wote au ni Wanyarwanda wanawadanganya tu. Walitoka Rwanda kuja Uganda kupeleka nchi yetu. Kila kitu kinauzwa. Sasa ni sawa ya kufanya kazi na wananchi. Hamdanganye. Mjaulize mwenyewe kwa nini tuko na UPDF, tuko na SFC, tuko na CMI, tuko na SFC. Kwa constitution ya Uganda tunajua vizuri tuko na jeshi moja inaitwa UPDF, lakini hamuna bunduki. Wacha ni waulize. Jeshi gani inaenda kwa wananchi inafanya operations za kuiba watu? Jeshi gani? Hizo ni SFC kwa sababu wako na bunduki. Wasiwadanganye, huyo mjamaa na pesa. So, my brothers and sisters, those who are still serving in UPDF, let nobody lie to you that Museveni has money to pay you. No, they don't have money. Right now they are in the meeting discussing how they are going to lie to you, that they're going to increase your salary from 600 Ugandan shillings to 1 million. No, they don't have money. They have stored each and everything in Bank of Uganda. The Central Reserve is empty, including the commercial banks. They have no money. Right now, they have sent you to Congo to fight because they want to occupy Congo, but they are getting cold from Congo and they sell those gold. You are in the barracks right now, sleeping. You have a date yet. You have kids. You have wives. You have each and everything to feel free, but you lack money. Others of you spend like 3 years without getting salary. Others of you spend 8 months without getting salary, but you are there sleeping. These people, they have mansions across the world. They have mansions in Uganda. For you are sleeping in tent. You are sleeping in tent. You have just one pair of uniform, one pair of shoe. How are you going to manage life? We are in economic crisis right now. The kilo of posho is at 4,500. How are you going to manage your family? You've been serving in UPDF almost for 15 years. You don't even have a 2 single-room house in Uganda. These people, they came to destroy our country. But you are there in barracks seated. Right now, there are ongoing robberies across Mukono, Kampala. Do you know those people are stealing from Ugandans? Those are the serving SFC because there are some group of SFC who are not well off because they are not paid. So now they are getting their guns from the barracks. They go and steal from Ugandans. These days, there are all abrupt red blocks which are taking place across Kampala and Wakiso. People are being stolen at night. Laptops, phones, cars, and each and everything, even money, they have been stolen from Ugandans because you guys don't get paid well. Right now, they are in a meeting trying to deceive that they're going to increase your money. They are lying to you. Museveni has no money. If teachers are still striking, they are not paid. Doctors, the same. Even police officers are not paid. What about the serving UPD officers? They are just lying to you. Nothing is going to come of that meeting. They don't have money. It's better you wake up and add yourself and add your efforts on Uganda suffering Ugandans, and we get rid of this rotten regime.
because these people, they came from Rwanda, they have to go back to their country, Rwanda. You understand? All right, cutting ends and mass. All right, kati mwenna abadde bawangalira mukono Kampala Wakiso nga mumanyi drone eziwamba abantu. Headquarters za drone zino zibera Katabi mu kitundu ky'Entebbe wali headquarters za drone zino. Drone zino zoperatingibwa ogenda okukima abantu bonna abawakanya yosete babulota abasalamu tano wakalechezi. Drone zino zirimba private operatives nga bo baba contracting agenda kuwamba abantu bo location bagenda bawamba omuntu. Watogerere sawa zino waliwo omukulu omu abadde nga head of all drone operator nga chief kidnapper omwami ono amanyage bamuyita Medi. Abatamanyi Medi kamuwalage mujjukira omusajja eyakwata musajja mukulu n'amusitula mu bbanga n'omukono gumu oyo gwe bayita Medi. Kamubalage wano. Oyo gwe bayita Medi. Yoyo Medi. Yoyo Medi mumujjukira bulungi nnyo. Yoyo Medi ngenda ba information emukwatako muliko mutegeere ensinga bwetambula. Yoyo Medi bwate bwafaanana. Wetwogerera sawa zino Medi zembuyagezi kunta ono awakigambibwa awambi bannayuganda ddala abaana abaganda abasukka mu 13 ng'abatulugunya mu bisembo batulugunya mu safe house ezenjawulo ng'abatambaziikwa n'ebitundu bitategedde. Medi ono sawa zino mbuyagezi kunta bakambe bamwefuulidde ne bamutta. Kambalage ekifaananyi yakwatira omusajja omukulu n'amuteeka mu bbanga nga talina gwe yeebuzizaako. Yakwata musiraamu n'amukwata jjeke n'omukono gumu n'amuteeka mu bakati oyo yamusitula gwe bayita Medi zembuyagezi kunta olwaleero. Mumula bulungi nnyo muzuuminge. Kanzuminge musiraamu ono ng'amukutte jjeke ali mu bbanga eyamukwata ye Medi oyo kanyama gwe mulaba bwe mbalaze wali. Medi zembuyaga ezikunta essaawa zino olw'okujemera ebiragiro bye bakama be bye ngenda okubategeeza essaawa zino. Ndoza mutegedde bulungi nnyo. Mujjukira bulungi omwami oyo yono Medi. Mulabulungi nnyo. Ono yabadde chief operator wa drone zonna mu Kampala Ntebe Wakiso Mukono yoyo. Chief kidnapper abadde akolera SFC ne semwayo kuwamba abantu zembuyaga ezikunta. Kiki ekyamusizza ani yawadde order. Ono yabadde mukama we eyatoye ono yabadde mukama we. Lindako. Wait a minute. Mbalagwa ni kifaananyi kituufu. Oyo yabadde mukama we era yabadde mu mission yamugjeewo. Yo yabadde mukama we yatoye mission eyamugjeewo. Bamuyita Ranso's Grace. Oyo mwami akola mu SFC bamuyita Ranso's Grace yatoye order eyajjeewo Medi. Kiki ekyagisizzaawo Medi woba otuula okakkane. Oyo ye Ranso's Grace musajja munyarwanda yako ye chief operator wa drone zonna mu Wakiso Ntebe Kampala. Era nga kigambibwa ayina omusayo gwera abaana 15,000 zebawambye era ne battibwa abala tutumanyi gye bali yoyo. Ranso's Grace musajja munyarwanda operatingira mu bitundu by'Entebe era nga ye yatoye order Medi attibwe. Olugero lwabadde lutya yoyo ndoza wera bana oyinza okuba koli. Mayinze babayi mubeerako nnyo kuno. Ne mukama okakola yose yoyo. Ayinza okuba teyategedde nti basse omu ku baadde bamukolera emirimu yoyo. Kamubongere wano. Ranso's yoyo oli omweru ono oyo ali mu jacket ali mu check ya sort of cream yoyo. Ye yawadde order batte omwami oli gwe bayita Medi. Medi kamubadde batamutegedde. Medi yono yasitula musira mu bbanga ng'alinga ngasitula akaki ng'alinga asitula akantu akataliimu yoyo musajja Medi yabadde chief kidnapper mu drone zonna ezisangibwa mu Kampala Wakiso Mukono yoyo. Naye nga kati zembuyaga ezikunta yoyo Medi kambaddemu nga sinabwa information esemba emukwatako ngende mu maaso yoyo.
Medi kati zembuya gezi kunta. Chiche cha se Medi yafudda atya wetulaga. All right. Tugenze maaso. Mwenna abana benchuka n'abagala enchuka mwenna abadde bafiirwa bwabwe nga temanyi balaga. Ekifaananyi ky'embalaze wali waggulu omukulu Medi ne mukama we shows Grace musajja Omunyarwanda ye chief coordinator coordinating drones zonna mu Kampala Wakiso Ntebe. Omwami ono mukulu Medi yabaddenga adinga n'abantu abalala abakola on behalf of the state okuba nti bagenda okidnapping abana b'abantu ne babatta. Era wetwogerera omwami ono naye zembuya gezi zikunta yabadde adiringa mu kukola operations across Buganda naddala Wakiso Ntebe Kampala era nga ye head of kidnappers mu bitundu by'Entebe Wakiso Kampala Mukono ngera omwami ono offices bazibadde Katabi ku Lwentebe opposite Wax e Katabi munaba manye Katabi omwami ono wabadde operatingira era kati zembuya gezi kunta. Kigambibwa Medi ono mukubadde mu kuwamba abaana talina mukwatira nsawo era nga kigamba mu mukono gye yengo omuntu Medi ayina mbana Uganda abawera 1300 ba kidnappings across Buganda era basinga obungi bafu abala bali mu safe houses bali mu kuttibwa. Essawa zino omwami ono wetwogerera mufu kiki ekyamusizza nsonga ki? Omwami ono bw'abadde akola emirimu gino abadde tamanyi nti obudde bunaatuuka ne bamwefuulira. Mukama we Ranshozi Grace omukozi wa SFC era nga ye operatingira mu bitundu eby'Entebe Wakiso Kampala. Omwami ono yabadde amuwa emirimu era nga ye okuba essimu kubira muhozo mutegeeza nti operations ziwedde abadde talina mukwatira nsawo. Wichi eno yennyini gye tukuba mapega. Omukulu ono bamukubira essimu ne bamugamba jangu Medi. Bamugamba tulina operation gye twagala okuwa ogenda ogikole mission. Mission ki yamuweebwa? Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mukyala Babi Itungo njala mbere ku video eno oba mukasale mukamuweereze. Omugenzi Mando Zebula yali aweereddwa mission ey'okujja Robert Kyagulanyi Ssentamu mu budde. Mando n'agamba no, I can't do that big mistake okujja omuganda wange. Mando n'agaana. Ebyaddako mwabimanya era yose lina confirming nti basajja bakoze omulimu gw'okutta Mando ekyo niye kuba goal n'anyooka. The same happens to Medi. Medi which ewedde yayitibwa mukama we on Ranshozi Grace n'amugamba mission gye tugenda okuwa olwaleero ya kugenda kunoonya Robert Kyagulanyi Ssentamu oba mukazi we Babi Itungo omukidnapping mukube afe. Fe tujja kukola investigation tukwate tukuteeke eruzira watu kutwale mu kooti bakuteeke eruzira naye nga buli mwezi ofuna ssente zo. Wanaite ebbanga lya mwezi gumu wanaite ebbanga lya mwaka gumu oba ebiri tukute ofulume ogenda oli obulamu nga bwe twakola omukyala Draru essaawa zino ali mu kulya obutalo oluvannyuma lw'okutta omugenzi Kazini. Omukulu n'awamala omuwa missionary y'okutta oba okuwamba Babi Itungo Kyagulanyi bwepone bawo okumutta Bobi Wine. Omukulu ono bwe yadde waka mu kayumba ke n'atandika okutunula ku bisengala byetola bitambula n'agamba ndowooza bukyanga nkwata bantu ne nerabika tebampadde kukwata shaaka. Kyava afuluma mu nju n'agenda n'ategeezaako bamu ku mikwano gye tebannabimayita nfunye ekizibu. Ebintu tubadde tugikola naye kati waliwo ekizibu. Mukulu Grace Ranshozi ampadde omulimu gw'okugenda either kidnapping Kyagulanyi mutta oba okukwata Babi Itungo mu kidnapping mutte. Then ABCD nga bwe banyonyedde kigenda genda maaso. Naye nabaganangako mukologana nti kino sijja kisobolera kinnemya. Omukulu nadda mu maka ge n'atuula. Bwadda mu maka ge n'atuula nga butuufu kyabadde akoleramu takimanyi nti gwe bw'ofuuka mbega waliwo ate mbega gwe bakuteekako. Bw'ofuuka mbega waliwo mbega gwe bakuteekako n'embega abeera n'embega. Mukulu Medi teyategeera nti gwe yanyumizaako mukama we ate yasituka n'agenda n'ategeeza mukulu Grace Ranshozi nti Medi operation tagenda gikola era gitutegeezezzaako. Ne wayita ennaku ntonotono mukulu ono Ranshozi Grace n'akubira mukulu Medi essimu n'amugamba jangu office tukwetaaga. Mukulu Medi n'ateekamu engoye n'agenda okusinkana Ranshama. Teyamanya nti lunaku olusembayo. Mukulu ono bwe yagenze okutuuka wa mukama we ndowooza bamuteramu kakyaya awo n'obunyamanya bangomanya abanyanda baliisa obunyamanya mubeeramu obutungulu n'ennyaanya ku misito. Mukulu ono yavuddeyo n'akatwa supa. Olwavuddeyo okumala okusinkana mukama we Medi olwakomye waka ng'atandika kukaaba olubuto lukuba obugoma
olubuto lukuba embuutu awo nakubirako kyaliwe namugamba wayi ndi bubi ekyavuddemu Medi mukama mukwano gwe namukima namutwala kuki namutwala ku mudwaliro yabadde okumpi awo bwe batuse ku ddwaliro eriyo kumpi omusawo eyabaddewo n'abagamba nti omulwadde ntugenda musobola mutwale mu Ntebe main hospital naye mwanguweko kubanga omukulu ono ekimuluma si kirwadde kija bulijjo yawereddwa obutwa kinajjukira nti Medi ono abadde alina jiimu esituza abantu obuzito n'okubakozesa omubiri era ng'amanyikiddwa nnyo mu bitundu by'Entebbe naye ng'omulimu gw'okuwamba abantu abasinga muzibwadde temukitegeera nti yawamba abantu era nga ye chief operator abadde alina jiimu era ng'atendeka babode builders mu bitundu by'Entebbe era ng'omulimu guno akoledde ebbanga ddene nnyo omukulu ono bwe yamaze okuteekebwa ku booda mukwano gwe n'amukima amutwala bamutuusiza mu ddwaliro omusawo n'abagamba nti obulwadde obuli mu omwami osijja busobola mutwale mu Ntebe main hospital era olwatuse mu Ntebe main hospital omwami ono teyabandayo bbanga ttono nnyo ebibye ne bavuunika era bwe twogerera mu nnaku 3 emabega Medi ono yaziikiddwa n'afa era omulimu gwe nga bwe ndabaga nti ekiri atabala kikire n'asigadde waka era Medi naye tugamba nti wa inna lillahi wajiwuna naye ogenzo osangayo abo kubobbo abambe watwala mu kubatta ne mwatulugunyo basiba maka gaabwe ne mwaziika ewatetekeddwa kubanga baziikibwa bifo omwami ono yafudde era yaziikiddwa gyebuvudde katonda ku ntono nnyo era we twogerera y'omu ku badde basinga okuwamba abantu mu Kampala Wakiso Ntebe yafudde kino no kituuzaawa nti nga bwe nagamba wiiki ewedde nti buli mukozi yenna wa ISO semwai ne ESO ng'oli munnansi Munnayuganda nakabala ng'obanja omusaala oba nga wali omumission gye bakwale nekulema terobinyike mu nsuwa kubanga ekiri atabala kikiri n'asigadde waka nawe bagenda kutta siwa information nga tejjirako reference nabagamba wiiki eno ine bagamba nti buli omanyi nti okolera ISO semwai ne ESO ng'obadde obanja omusaala nga togulina batandise obbeekengera nti mujja kuyitirira ebigambo kati mukulu Medi ono y'omu ku bo asusse okubeera operative akoze ki afudde ono yabadde asinga okukola ki okuwamba abaana naye yafudde mbabulidde omuzannyo gwali gumuwereddwa okukola ki okuba nti akola kati omukulu ono lwanshozi kanziremu mbalage wano era buli muntu yenna asobola omulaba gyoba omulabye tegeera nti omusajja wa SFC abali mu kusportinga abaana b'abandi abagenda okuttibwa mutegere bulungi nnyo yoyo njala abantu mbategere bulungi nnyo yoyo aliko alo ono atera nnyo okutambula emmotoka za gavumenti olumu avuga ne pikipiki era atera nnyo okwetoola mu bitundu by'Entebbe Katabi Nsamizi Mukono Kampala Wakiso ng'ali mu kusportinga n'okufuna amawulire n'abo balina okuba nti bakwatibwa ne batwalibwa okutulugunyizibwa kino takola nti akikola nakulwa gavumenti no basportinga n'abantu abalina obusente nabo bakidnapping ne batwala okubatta okuba nti bakola omulimu guno omusajja Munyarwanda bamuyita Lwanshozi Grace yoyo akola ki akola ebintu ebyo so no mwebere bagendereza nnyo mu nsonga zino olw'ensonga nti omwami oyo ebintu byakola mubitegedde bulungi nnyo tetwetaaga nnyo kuba nti mumala obudde nga temutegedde bantu amutegedde bulungi so oyo mutegedde bulungi nnyo abadde akidnapping abantu mutegedde bulungi nnyo kamubaddizeemu badde tebamumanyi era emirimu gitegere gy'abadde akola nti yagenze yoyo yasitula muzeeyi n'amuteeka mu bbanga yoyo naye eyiye baavunise oluvannyuma lw'okuba nti yaganye okukola mission ey'okugyawo kuba y'okukwata babi n'okumutulugunya yoyo mukulu era naye ye baagivunise kyenvudde mbaga nti buli akolera Museveni kimanye nti essaawa etuuka n'akuvaamu ye kennyini n'akwettira olw'ebikolobero so mukitegedde bulungi yoyo nno wano waggulu kuba akanyama kabadde akayina naye nga simutemulwadde yoyo mutegedde bulungi yafudde baamugyeyo bamuwadde butwa mukama we kennyini ne kagurupu kakolera ke kamuwadde obutwa era n'afa n'avaawo so nno ku ssaawa 3:09 saagala balwisa okujjako bategeeza nti buli omu waali webereremu naddala abantu abali mu diaspora mwegendereze nnyo
entambula gye mutambulamu endya gye mulyamu ekyokugema bana nakibagamba buli muntu waddembe okugenda omugemesa oba otamugemesa abakola business mu Kampala nabagamba muve mu akedi mukyaganye it's up to you abaganda balina sente nabagamba mwegendereze muganye okutegeera sirina budde bwammwe ekyo nakibagamba Ssaabasajja Kabaka tudimandinga adizibwe bwe lwagenda jjanjabibwe sina kindi yeetaaga media coverage mayite okuswaza twagala media coverage Kabaka sinkana abantu be ne bono muleta ku Sunday nga botegese nti misinde ja birthday tukimanyi bulungi nnyo gwe n'ebintu ebyotegeka kubanga mumma information wamumma media okumulaba so no fere tufaayo fetuwa information ne tubeera wano ajagala n'ogitwala atajagala n'ogireka ebiddako nziba tebinkwatako kubanga ogwange mangu koze Mayiga nga nabo gisimufungize gya abasirikale ba UPDF ku Kabaka waffe mu buwangwa neno Kabaka takunywa maje Mayiga nga nabo gisimufungize gya abajasi ba UPDF ku Ssaabasajja Kabaka ate twetaaga okuddamu okola ku mpologoma yaffe ng'eyina esobola okwogera ng'eyogera n'abantu baayo akamanyiiro akasumagize yeyalira Ssaabasajja Kabaka takwatibwako era tasembererwa okujjako nga yasiimye Ssaabasajja Kabaka tasembererwa takwatibwako mu kopi yenna oli alina kigiravuzi oba kyekirimu n'obutwa nga bamusiize busiizi butwa kyetwagala okumanya akamanyiiro nga kasusse mwagembe yadda mwambaza masiki Mukama Museveni wala mwambaza masiki bumutereze kote era n'amukwata n'amusiga n'amukwata ku nkono omukopi akwata ku Kabaka omukopi akwata kyatuka ku protocol ya Kabaka kale nga ndabo kisimu tetukyalina kuddamu kula UPDF ku Ssaabasajja Kabaka era bono ogiremezaawo tutegera mission etufu eriwo mwagala kutta Ssaabasajja Kabaka mu nkukutu nga temwagala baganda bategeere Mayiga ne bono sasula media ebikola by'abantu abakulu tuyinza obikola emisana mu kisenge nga teri amanyi naye emisana bivaayo omukyala zati ne zijja omukyala ng'ali lubuto Mayiga tukulinze ne bwenebuzabuza ng'afukaana nkugambye embeera eri ku Ssaabasajja Kabaka ensi egirabe ekutege ne bw'onoosasula ssente mu media werungiye results tujja zitegeera ng'abakulu babeera mu bisenge nga bali mukwano gwe bulungi nnyo n'ekivaamu lwe lubuto waliwo activity awo activity yagenda maaso zezo results tukulinze fe wetulwano ne bw'onoosasula media ekuwaane ekole counter attack ng'okola omala biseera twetaaga mpologoma gezeeyo kujjanjabwa amagye ga UPDF tetugagala ku Kabaka twagala abambo wabano bakomewo nga nenda tetukyagala kuddamu kula musirikale yenna ngali ku Ssaabasajja Kabaka tetukyayagala twagala bano betwagala tetukyagala mujaasi yenna kubanga mu buwango mujaasi Kabaka tasemberera mujaasi ayiwa omusaayi ate Kabaka takulemberwa so no Mayiga mwagala ennamba ye n'ekisinga okusesa kikino kankibabuulire okumanya omusajja muyaayi omusajja mubbi bwe twatandika okugaba ennamba z'abaminisita n'ez'abakola mu State House Mayiga essimu ze zonna ezimanyiddwa yaziggyako muli yose ne munzijukiza yaggyako essimu ze zonna ezimanyikiddwa n'addamu n'afuna essimu endala essimu ezimanyikiddwa tezimanyi n'essimu kati zaaliko teryagimanyi okuggyako abalina essimu ze kuliko abalina essimu ze be bantu bafiira nabo emmengo ate naye kati bw'amala omukubira essimu nga bibiwedde ng'essimu agiggyako essimu ze zonna yaziggyako ezimanyiddwa n'afuna essimu ezitamanyikiddwa yenna ayagala Mayiga n'omuwa information okuba ku ssimu eya reception wali ku ofiisi ye n'oleka programu deira n'addamu nti akkiriza okusinkana oba nedda n'essimu ezimanyikiddwa gwoba ozinazo nazo omanyi ng'olira oyo oba olera omukwano gwa Mayiga ddamu okuba ku ssimu ze zimanyiddwa bona ozifuna kaziggyako zonna yensonga lwaki kava ne kagamba mwe lwaki musindikira baminisita message lwaki muwabira baminisita kubanga yakitegeera ekiddako mujjukira message eyo gyasindika mbola kuba mumanya essimu z'abaminisita bange simene mbasindikira message mubawaabira yamanya ekyali kiddako ndoza mukitegedde bulungi
yamanya ekidda mujjukira akantu akiyayogera yakimanya kyekiddako nina simu gye nnano sobola giba kubanga mukyali innocent ya sisobola kukola nsobi tali mu bintu bino nafunye simu endala naye nga ya mukyala wa maka mukyala mangali tasobola kugiba wa olw'ensonga bambi she doesn't know anything talina kyamanyi yasobola gikola nsobi nanoonyeza essimu ze zonna yazijjako omufere yazijjako yafuna essimu ndala mpya kwakolera ddiruze era bw'amala okukuba essimu nga amaze okujjako ddiruze ng'essimu agijjako ng'essimu agijjako gwali awo ng'omanyi essimu zo zimanyi zituwe nze zonna ze babadde bagenda okupa zonna ze yazijjako zonna gye bampadde ngeri perfect nabaga sigenda agiba okuba ya mukyalo tata kyamanyi bambi njagala tubeere berufu nnyo omukyalo waka mukyala manga tana kyamanyi tumujje mu bizinensi zino bambi era sobola bowa simu eyo mukyala omulembere bakola emirimu gye kyosobola kikola ekisobola kikola kubanga omukyala ebintu bino tabiriimu ono yakola ebintu bino njera tukwatagana omusajja tukolako effujjo so omukyala tabiriimu so ena basigenda gibawa naye ezimanyiddwa zonna yazijjako zonna essimu zaalina kateri azimanyi batono nnyo abazirina era wakumitinga muntu agamba wa reception n'amuwa enamba y'omuntu n'amukubira n'amusinkana so singa elimbu akuba amasimu no yagajja kuba yamanya sisobola bwa ya mukyala bambi ekyo no wadde sitya ate wadde sitya n'ekyo sijja kikola mukyala kamuwa ekitiibwa kuba ebintu bitabiriimu tabiriimu ne njagifuna entuufu zino empya eziriko njazifuna kuba alina essimu ezisukkamu 3 alina essimu ezisukkamu 3 empya enkadde zonna zaavaako zonna yamanya tugenda mufuna n'azijjako tosobola zifuna bambi munansonyiwa mbagambi n'obuwombeefu sobola bwa nnamba ya mukyalo oyo shes innocent talina kyamanyi bikolwa bamayiga byakola ekyo sobola kikola ekyo munansonyiwa mu butuufu mazima geetaagisa omukyala talina kyamanyi ng'anyi namba njirina nesobola gibawa sisobola mwagala tegera nti njira mwemizoga nti ono yeemulisa simebi njirina wano kanji balage bulazi wano gye bamuliseeko nga teri open musooka mutegere nti namba njirina mulimu gwe mwantuma yiyo kanji balage wano yiyo mugiraba eriko linnya kyeyo njirina nisobola gibawa sisobola she's innocent she knows nothing ogwo musango sobola gukola bambi mukyala tumujje mu bintu bino ffe twagala oli omuyaaye namwe musigale nga munoonya mukole search nga nange bwe nnoonya n'eziri zonna zimanyikiddwa kaazijjako teziriiko yenna ayagala information okuba ku simu ku reception wakolera appointment buli kimu kyonna ezize empya kati gwayagala okukola naye deal oba okukola naye ekikolobero gwakubira essimu ate deal oli gwange essimu azijjaku yafuuka kati naye buyaaye nalongo naye yamushiftinga yamugjayo n'abalongo n'abajjayo n'abafulira amakambala yabagulira amaka n'amugjayo yali osobola kitegeera kuba nalina mwesonyiwa nalongo naye yamugjayo manyi yalina ebizibu bingi nnyo muloza balina ebizibu bingi nnyo so salonga mulengejja wasanya kaloli Mr. Ala gye weetegereze nnyo ensonga zetugamba eyo system gye mwateekawo y'okuteeka media ne mugiteeka very far from the king tugikooye twagala kufuna kamera ng'eri loud and clear ng'esonze mu kabaka maaso ku maaso nga ne baba bayogera mu ntuma kigambo kikyayogedde nga n'amaaso tugolaba eye to eye contact nga tuli tukiraba ebyokuteeka kamera muziteeka mu distance almost ya meters 5 kuva ku kabaka no ekyo kifu mukitegedde bulungi so enamba nkyaginoonya naye nadde efunye naye mbambi mukyala tabiri sijja kikola ekyo sijja kikola enamba yaani tetulina budde bwaba naawe so bannaye mukama bankumira takumbira mpeera tusinkane ku Sunday mu Bulwange Mmengo ku bimuli nja kola kyengeri okola ku Sunday
bwe naba nfunye time nja kubabulira kyengenda okola ku Sunday within these days nja kubabulira kyengenda okola ku Sunday ndabe kyengenda okola ku Sunday mishitagere bulungi kale bale mukama bakumi atakumira mpera tusinkane kunako la rona mweraba